Nze nasoko kuba peva genda Bulaya komaho. Kubana bafangoni. Nze nasoko kuba peva. Baji kubirawo. Mukono. Ole bala bagitoba Casablanca. Kasa emiye mukono. Ya. Tukaonga luwa bayaye batulinze. Ngere bwe nawulidde embugo kyabadde eyiganga. Ni wali kye batukola. Twamala ogenda kibanda asaba balance abagamba kayimbe bamutekako embe toyimba kati biki nagaba naye obudde bunkuteka ngende tugenda fuluma nga batusaba ku sente abayaye nti mutu okyeyo byali bilala twekuba mukutula mu motoka natula ne peva omwana agikutuzaako yankuba wano ejinkuba wano bwe wati nemo ochimendi mwabera ebintu mwakolanga it's yeah. All right, tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Fake iron oli bulungi ndi fit kiri kitya sena komango okulengerako bisere bisingawo nga njane embonga ku kibanda nga oli ku gaali okyamenye kangaluli yo oyinawe watuyitako mwana n'agamba omusajja tagenda kubulirayo ono oyina kutambula nogabaneka tugamba tofuni kyamenyeka nenga kiri kitya pola kyebale webale kusiima nenga kiri kitya fiki tuli bulungi muli bulungi pozima obulamu butambula muri fit ntero okulaba mu garage nze nkanika ng'okanika mpola ebintu byawo kanika ebyamulala wabivaamu nze kuva dda nkanika ne wabeera ku gaali ng'ofuna obudde okanika nze nakanikanga ate tuli business waliga tugitulaga nga tulaga birala anti ate nali nkwasaganya bingi okay nze nasubulako amayirungi bingi byenkoze nga mwe mugajje kasenge bingi byenkoze mwe mwagiranga mwakolanga kaguredi k'omukulu nga nambe mu biri ebibye bino bingi byenkoze naye nga nkanikidde ddala kuvira ddala nga nkyali wa Kenzo 2017 ng'okanika that's good mulimu gubaddewo bino wasigendako kuwola nnoga kati concentrating kati ekisinze okunoonyesa kibiri ebintu nga bisatu ekisooka sinakulabako ng'oyogera engeri kye kyakujja ku kabira nosalawo n'ogamba kazire mu bintu byange that's one two emabega kaawo wali otandise nga olinga naawe atandise oba wali ofunyemuko obutakwatagana okujjonkera ng'otandise okujjonkera simanyi ate wagira kino ogusala ekyokubiri bino ebigenda mu maaso okuva ne mwavayo ebintu nga biyitiridde simanyi wawe tutatandikira oza tutandikira emabega gye twatandikidde ojotya okuva ku fangoni first of all alien omujoyininga otya kuba badde kugaliza abayimbi alien omujoyininga otya fiki alien oyo lunaku lumu nali enva ku gym ndowooza 222 ekiro nankubira essimu zaali 7:00 yeyakubira nankubira nangamba ono Kimenke nemubuuza Kimenke wali tomumanyi nga simumanyi okay kuba nali nkyabere wa Kenzo nga bwenkanika era nga bwensitula n'ebyuma byange kati bwe yankubira nga mukolera challenge naye nga nze siisuubira nti Kimenke ayinza okukola ki okunkubira wali okola challenge z'ennyimba ze naye nga tosuubira nti simumanyi kati nali ndi awo nankubira ngamba ono Kimenke nemugamba Kimenke yaani nangamba alien nangamba ndi ku Mabirizi oli luddawa nagamba ndi Kosovo enewo feno oba yeri erungujja okay anti ne wano waliwo Kosovo wansi kati nambuuza nsobola okufuna mu ddakiika ntono nemugamba bw'obozze Kosovo nze nga simanyi nti njogera na serebu nemugamba bw'obozze ojja kunfuna sawa musanvu gw'ekiro feke gomamu ng'omanyi bano abagira abayisaamu eggaali nga mmanyi kamanyiiro okay kati nali ndi awo nduwulira ekimotoka kibwatuka nankubira ngamba ndi wabweru oliwa nemugamba nze ndi ku galaji yange kumpi n'erimbo najja nansangawo nangamba tugende e Kawempe asooka ndowooza kukola ku Vegas nga yali alina omulimu ng'ayagala omuyimiriremu ayagala ngende naye okay
kati ki lunaku olwo twali basatu. Twali basatu nze Alafa ne Ligani. Ligani owe Katwe. Oya. Ne Alafa naira we Katwe. Ligani ndoza gwe mmanyi nnyo. Kati ne tugenda ekawempe ne tusangayo Alani ne tukola. Natandikira okukola ne Alien. Okay. Ne nga tubeeranga mukaaga. Kati bwe twajjanga tukola yaleetanga abantu abapya. Naleeta Bajjuuko, naleeta Bamagumba. Jjuuko wamusookayo? Jjuuko yagenda okujja nga nsavinze emyezi nga 3. Okay. Ne baleeta Magumba, Ibula Kabadia ne Ulekimu. Ne tukolanga. Neffe twalinamu kiri nti kubanze najja nga biseero nali wamanyi ku TikTok. Yeah. Champion Gudo munaku ze bandeetamu ze bamuleeteramu. Naye yali w'amaanyi. Naye gwe n'okwatagana nnyo ne Champion Gudo. Ate nze Gudo ne mwagala nnyo kuba naye yabeeranga awo n'ambuuza njigiriza bw'otambula. Yali Chegeera. Era video twazikolanga ne zitambula. Nindako Gudo gy'otambula gye ntambula yo wagijja w'entambula. Just twabeeranga ne Chali wange. Wakenze eyo. Tiger. Tiger Chali yo by the. Tiger yatambulanga bwatu kati nga nnyumira. Kati nensalawo mukoppe ate ne mukoppa nnyo. Gwe n'oyisaawo. Ate nze ne nfunamu nnyo n'okusinga ate yanjigiriza. Nina omukozi wa radio omugwe manya tambula mu ddoboozi lya munate n'alifunamu okusinga yali muyigiriza. Kisoboka. Ye baabeeranga awo eggaba ku kekke olina amuyigiriza eddoboozi kati sebo wakabi ku radio naye ate yamuyigiriza ye talina waali. Kisoboka. Naye bwe twajjanga tukola nze nafunanga amagezi mu bantu ab'enjawulo. Funanga obudde ne njogerako ne Tiger. Njogerako ne babawunsa abaawummula. Bagiribo, Kobula, bangi ne bashayiba bonna abakuumanga Kenzo. Abampa bulamu bintu ebimu. Kyovula bwe baleetanga omuntu omupya saafunanga kasajja. Ate era bwe yajjanga nze bonna baalinga bamanyi nga mbawa ekitiibwa. Nze tusobola okufuna obutakkanya n'abantu bonna. Ne kufango nisinawo omuntu ayinza gamba nti ampalana. Abantu be nakolanga nabo. Embeera zo. Tewali. Ne Gudo gye wafunanga. Siyombangako na muntu yenna. Seekubangako na muntu yenna. Nate nga amaanyi agalwana siri mulema. Nkimanyi ogalina se. Siri mulema. Naye abaana ennaku zino basusizza amaanyi. Naawe ogalaba. Basusizza amaanyi. Kimu bibiri bang'ombe. Ate nga amaanyi tegafuga. Amaanyi si kye buli kimu. Obiraba ebigenda mu maaso. Kimu bibiri kikundi. Biraba. Gwanaakuba ne gwataakuba eyamugamba tuveewo bubi. Biraba. Naye kati ate ffe twalinanga obuzibu nga olondamu ne mu sayizi z'abantu gy'oyinza okukuba. Mwalimu mukale kubanga kyemmanyi kummwe waliwo abantu bemu ababulijjo mubatwalanga ba civilian. Ng'olaba okuwanyisigana ne civilian tekikola. Tekikolera ddala. Kubanga buli gye twagendanga wabeerangayo abakabi. Nate nga tuvaayo ffe baakabi. Kuba twalina amaanyi mangi nga tetubawa n'ekitiibwa kingi. Kati gwe bwe nkurespectinga n'ondisrespectinga biba bigenda beera birala. Mwakikolanga mutya okukontrolinga ne mutuuka mu kifo wadde oli aba disrespectinze. Kale ne wabeerawo sikafo nga wamulina kye mugizewo ne watabeerawo nnyo kuwaawaala nga okuliwo ssaawa eno. Twalinga tutiisa. Abaliwo tebatiisa? Nga twalinga tutiisa nnyo ate luli. Fake. Abaliwo tebatiisa. Kati nkutidde. Genda Bulaya koma twalinga tutiisa. Okay. Nze nafunanga advice okuva ku Coach Batantu kuba nali muwanye ekitiibwa. Nga njigiriza engeri gye nnina okubeeramu. Okay. Babokisa baakabi. Naye okubeera boxer ate tobeera street fighter. Babokisa bangi baakabi. Naye tobeera wa street. Ate teri muntu ayinza kuyisa mu maaso nga gumuwadde ekitiibwa. Kizibu nnyo n'omuntu okukuba nga toyombye naye. Kati ate abaana abamu bo tebakiina. Kuba nze oyinza okunsanga n'onninnya ne nkuleka n'ogenda. Bangi bankozeko effujjo n'embalika. Nze ne mudogo okukuba bbaamu. Nze nali ngenda okukuba bbaamu. Wa bbaamu yanzijonkera nnyo nga buli nsonga gy'ayogerako ku interview gy'akola ne shatter. Gezaako okunteekamu.
Katate nga nze ndi Kabira nenga mbono omwana ajja kundetera obuzibu bagambe nti oba kyali wange nnyo kati nze nafuna nga obuzibu nze abantu abava ku Fangoni bakyali bange njogera naye n'amanya ntambulira nanneeyabiza nalowooza tuli ku kintu ekya nzalye ninsobola omukyawa kuba sigo nasooka naye ate waliwo wenzijukira ebintu ebimu bye yankolera siri wakabi naye ate ndi wakabi ali newe mbeera munyiigidde oluusi mmanyi mufeesi nga batalina kyamanyi nze ne bwonvuma ngenda omutukako ne mubongako nga aseka netunyumya nonyumya ate kuba ze nanyumyanga n'emboozi nga ddala nnyo era mubuuza nti Kibanda bizinensi kino kiri bwe kiti nakoze loosi mwana mpaayo kasente teyampanga nnyo naye yampangayo akakutaasa ekisaawe bamanja lenti nakugamba kankuye ekyetaano tandikiraawo wabeeranga kawunga pakubanja lenti kisoboka ng'oli Kabira kisoboka ate nga twalumanyawo mwali muyoola kizibu nnyo omuntu okugamba nti amagye olaba amagye fe tumanyawo amagye beesiimye kituufu buli omu amanyi ow'amagye abeera wakabi ate ogayingira tebagasasuza lwaki buli omu si gyali kituufu kati ffenna ffe twabeerangawo nga tufunayo ku ssente naye ate nga si nnyingi kyobola basanga omuntu nagamba nti abeera n'abayimbi bagagga just twayiga embeera z'ekigagga olw'ensonga tutambulira mu bantu abalina essente kati kizibu nnyo okunsanga nga ate nfaanana nga bw'oyagala nfaanane kituufu kuba togenda kutambula na muntu alinamu nawe ate otambule ng'oli kiba tekigatta ebyo byalingawo ebiseera biri twajoyininga lyeni nga tetuli bulungi n'engoye twambala nkadde nga jini ogula za mu kikadde waliwa Kenzo kati nali wa Kenzo naye sinze nali nsooseeyo ate walyeni nali omu ku baasookayo waliwo namba mmeka walyeni ku recruiting yalinga wa 6 wasangayo ani nani nasangayo Chozeni Coach Clement Sembatya Alafa Rigani ne Julio then gwe nojja ne Malala nzaawo nembeerawo nobeerawo nga mu komandi nga we bwajja nga mu komandi we mutambulirawo oba ekibadde nge wali entwalinga tetulina komandi nga jasi batubulifinga ne batugamba ekyokukola abategeera ne mutegeera temukuba bantu ne mutabakuba atakitegedde n'akuba era ne bamuvunaana lwakuba kale waliwo ebintu abantu bye batalaba bwe twatukanga ku Fangoni ng'alyeni atuddamu n'atubuuza lwaki gundi akubye omuntu ng'akola preview naga kino lwaki kyabadde bwe kisinga si kitwagendeddeko kati ate abamu balowooza mbu yasanyuka nga bakubya baki abantu naye nze nabeerangawo ne batabuka n'omuntu abeera akubye omuntu lusi ne bagaawo mulamu weeks 2 ameza akasajja awo n'addukira ddala ate najonkera kati ate abamu ekyokujonkera kyalinga kusuubira bintu bingi ffenna twakifunako kuba nange natuulangako awo ne ŋŋamba alyeni ono yali wadde yampayo $5,000,000 nga 5 neweeyozako ennaku nange nenkola byenjagala naye ate era asigala nsasula sente zansasula ne baliza abasasula ng'olaba tekigatta ne gwe n'olaba nga oluusi wasookawo atazze oluvannyuma bamuvimbisizza nnyo oluusi ne kikulumamu naye ng'olina okkimira kati abantu abamu tebaabifuna ebyo mu buteebuulirira nnyo ne basalawo bajonkera omusajja ate bubi nnyo alyeni mubi naye talina ebirungi byakola yebya ddala teri muntu mulungi kikome ekituufu alyeni omulaba nga bw'anyiiza abantu abalala naffe atunyiizaamuko oba olumu n'ogamba kino lwaki kibaddeko olisinze naye n'okireka ngawe era taata wabeera waka ntoza kusanyusa bonna ekiri ojo fiiki kati ensonga endala nga tutanagenda kusonga ndala bintu ki olina mulinako obugugu ngo gwe wabeererayo nga okyali stonchi tonafunamu kali katima nti kanveewo waliwo ko ebyapiringa ne bijja mu public nga gy'oli
tetwabiretanga nnyo mu public. No kyengamba like ngo okulwana kwa wano ku Vox waliyo naliwo kwabayisa batya kuba ndowooza kwe tutandikirako abantu baba Musobe batandika okuwagala obbanyinyamu. Tubadde mu ntalo nnyingi ngamba ezajja mu public bagamba nti nedda muku biki twali mu lwoku Rafiki Gaza olwoku wa Sweet Kid olwo Vox lwasooka olwa Sweet Kid ate zonna zatambula mawulire. Yes kandi bajja tutandike ku lwa Vox olwemwakuba bounce amanyo natenka okugabala. Vox jasi bounce teyategera yamukuba simwe mwamukuba teyategera yamukuba bakuba kale enkoko enjeru olwo abantu nga nkoko njeru kati nze sinza kulaba nga oyiseewo ne bankuba nengamba nti obaddeyo era ngamba omusajja yankubye yabaddeyo nga bankuba kituufu. Twafunanga n'obuzibu nga tugenda ku shows ne tusangawo abantu bangi ebweru ne bagamba mbwali natambula n'ekigaali kingi nga twaza abantu 10 jasi ate nga ffenna atumanyi 10 mwabanga bangi 10 si bangi kwabeerako kyoze ni muyimbi ate manager kubeerako DJ kubeerako abasigala ku motoka kubeerako abakima balance ku ewa manager w'ekifo then kubeerako n'abagenda n'alien ku stage nga kyoze ni wabagenda okima balance mugenda naye kati awo twabeeranga bangi. Okay kati ku Vox ndoza olutalo lwasinga nnyo olwa Vox lwomwaluwangula nti mwakuba tebabaddiza olutalo lwa Fiki Gaza waluli wakati waliwo alien yaliwo mu lutalo wakati yaliwo ate batugamba ye lutalo lwenyigira mu adduka kikulu yekwekanga alien yaliwo lwakuba jesi si mutemu yatyo okubatuusaako obuvune nera bo batuusaako obuvune kuba twatuukawo bo baali prepared mwagwa mwambushi twali tugula chapati wa Sweet Kid akakundi akali awo segedde wategedde tusimbule tukole ki tugende kati motoka yali ekulembedde nali ntudde mu Sharifu Swaba Champu deni nange olwo kyali wa Fiki Gaza yakasuka ejjinja eddene liyita mundazi wamu nerinkuba wano era zizimu ku injale ze nafuna ningamba kampumuleraga tewanyooka nemponyera okugulu kwawonyera bbanga twafunanga ebizibu lwakuba jasi ffe twasirikanga ekizibu nnyo tegeera nti batukubye nze kufango ni ku bantu bonna abaliwo nze nasooka okukubwa peva genda Bulaya komawo kubana bafangoni nze nasooka okukubwa peva bagikubirawo mukono olw'ebbaala bagitoba Casablanca kasa emiye mukono twatuukawo nga waliwo abayaaye batulinze ngere bwe nawulidde embu bwe kyabadde eyiganga niwali kye baatukola twamala okugenda kibanda asaba balansi abagamba kayimbe bamuteekako embe toyimba kati biki n'agamba naye obudde bunkutteka ŋŋende tugenda ofuluma nga batusaba ku ssente abayaaye nti mutuoki eyo byali birala twekuba mu kutuula mu motoka natuula ne peva omwana nagikutuuzaako yankuba wano eginkuba wano bwe wati nemo okimanyi nti mwabeera ebintu mwakolanga yankuba nno peva nentuuka n'emmengo mu sikani byalinga ebyokusaaga ne kasana nalaba nga sitegeera mpaka Nateete bwe naddamu otutegeera nga tuli Nateete Casablanca kulabamba Nateete labamba nga kibanda agenda kuyimba ngenda okuddamu okutegeera obulungi nga ninga omusayi gubunye ku ssaati kwonna kibanda n'ayimba netugenda obuziga ne tuddayo ebiseera yasula eno wansi ne tetwagamba n'abantu nti batukubye ate lwakuba nti abantu balina ekintu kye basigawo nti alien mubi nnyo kutuuka ku leva ate yesimanyi na kumanya nze nzikiriza nti mubi toyinza sanyusa abantu bonna tosobola sanyusa 10
olw'emukono saalumanya. Ekitegezo olw'emukono lwasinga olwa Sweet Kid. Toyinza ddumanya ko twalwana n'ekibanda najjayo baati mu mmotoka nga ye akafo ogikuba omuntu agikuuta bukuusi wansi badduke. Twafunanga ebizibu. Lwe lutalo lwosinga okuba lwate olwo oba eri olulala. Olwo lwannuma kuba namalako ne wiiki nga sirya ng'amannyo sisobola gaaya neera paka n'olemerawo. Jasula kuba abantu balamu tebasiima. Era oli mukasukamu obutono we. Ako kenkasuka ate sikakasukira boosi wange. Abantu abatulaba abatamanya bintu biri munda buntu bulamu bukulimu. Kati gwotuuka n'olaba nga gy'ogenda kisusse. Kati nze nafuna njale mu kugulu n'emponyera. Ngamba bwe nziramu genda mulaga sikyasobola kukola ki kudduka. Kati ng'ebyabadde weeyiganga nga bagamba nti enfiiridde mu by'ekisiru. Kubanga abateeze babadde basiru. Kkiriza obagaana. Babadde basiru. Kati nga bagamba nti saasobodde kudduka ne bankuba ne banzita. Era ajja kuyita fala. Osegedde. Gwe tubadde tumanyi omugezi ate kitegera kumbe already. Abazira bafiira watono. Kituufu. Kuba ne Sobi yali alwana nnyo. Naye ate we yafiira tebaalagawo yadde mayiti 3 za si. Omuzira afiira watono. Ojja otya okuva ku Fangoni Fiiki? Sobi yantiisa nnyo. Ovayo nga Sobi amaze okufa? Yantiisa nnyo. Tewafuna butakkaanya bwonna ku gundi just fire Sobi yakutiisa? Yantiisa nnyo ate nali mutya nnyo. Kati ate bwe nalaba nga gwente ennyo ate afudde bw'atyo. Nimanya nti nange nsobola okukeera ku makya nga nfudde bw'otyo. Kubanga abantu baali tebatwagala. Ate sikkiriza gaana abantu tebaagala muntu abeera n'aliyeri. Teri muntu ayagala muntu abeera n'aliyeri. Olw'ekifaananyi kye mwasiiga okusooka. Tewali yakisiiga. Bo kye baali baagala tubeere si kye tuli. Waliwo abantu abaasiga obukyayi ku ffe. Ate tusobola kigaana. Nze waliwo ddiiru gye bankubirako. Ngenda kugamba ku katono. Ddiiru eyo nennemerera. Nga nina abantu bentabaganya nabo ne Alien. Ddiiru we yannemerera nagenda okuddamu okweraba nga Lumbu yankozeeko live agamba nti nabbanga ne Basobi. Kyegeera. Ne Sobi yalina emyaka 5. Nze banzaala mityana. Sobi nawuliranga muwulire. Nze siweza na myaka 3. Nga emyaka gyayogereramu wali tonaona kuzaalibwa. Gwe ddiiru olwakulemerera omuya yankubira n'essimu nagamba Fiiki bino biveemu twagala labisa Alien yekka. Ne mugamba Alien bwagwa nange siinawo omulimu kuba nze gwe nkolera. Ate gwe kyobala obalira oli gwokolera nange kati kankume gwe nkola ki. Kati ate awo waava obuzibu Lumbu ye nantimba. Nze n'okujjonkera kibanda natuuka kale saamujjonkera nnyo. Tugenda tuukawo kuba tukyali wano mu process y'okuvaayo kyekikujjayo ekitukuŋŋamba mbuno walaba gundi. Tewali Jesse okufa kwa Sobi kwantiisa nnyo. Then nenjogerako ne Kobula ne mugayi Master Kobula mbadde nsaba nzire mu training. Training. Kobula nampa obudde. Nagamba tusobola okuddamu ne tukola. Kati ate naffe singa abantu bangi ebiseera ebyo. Waliwo n'abagagga baatuwangayo ku ssente. Ninga afuba nnyo okubuuza ewali waliyo ki. Ekikulemezaayo. Kati baatuwanga nnyo obusente ne boogera bingi. Naye ate bwe twatuuka ne tuva ewali ne babula. Bye ne waffe mu mawulire. Oba olina bw'okolera amasimu ofuna 10. Kasita bakeera ku makya ne bagamba nti bakuwummuzza buli gw'okubira akufuula bize. Bye ne waffe mu mawulire. Abasajja baabitukolanga. Kuba wiiki wasoloozanga akakadde oba emitwalo 4. N'omanyi omwezi genda kuggwako nfuneyo emu ekitundu. Ne kati ne bwontumayo abagagga 3
sikyabamanyi ne ku ngalo tubabala sibamanyi what sibamanyi nti luli baali bana kibakwetaagako nga either ayagala omutuusa ku kibanda oba osuule kibanda abwe kiri kati ate nze waliwo ebintu byesobola nze siri musiru nze nalaba nga aliyeni nga kati nze nakola nga ewaliyeni nga tatuwa na sente wotafunira awali ongo anti kati gwe teba ogenda okugamba nze aliyeni namulabako nga mwavu nga si mwavu nnyo nga talinaamu kale kyola naye nga nze kibanda yampangako ne sente nemugala kibanda zireke ngulaba azeetaaga okusinga gwe si kuziraba nti azeetaaga jesinga ndaba nange nfunye erinnya ku ye ngenda musasula ki kuba kati essaawa eno yafunye obuzibu nandikuteyo ekyataano nenkola ki n'okimula ne sikiina okisegeera kati nze kibanda namwagalako sente za transport nentuuka nengula piki eyange kati nga siina nsonga lwaki mba neetaaga transport nataddemu amafuta ga mutwalo gantwala emakindi ne gankomyawo ennaku nnya kati nja mumusaba nga ennaku nnya ziyiseewo kuba teyabeeranga kibanda si muzibu ali eneyo mubi ng'omuli bbali niwe omubeera okumpi kati gwe ekyenjogera okimanyi kimanyi okwejjasa oyinza oba nga toyagala kola ki kwogera ali eneyo omulaba mu byaddala nga bwandabangako nga njogera naye bwekiri kituufu kati nga bwe bagamba nti kibanda wali omulabeko nga kuba omuntu oli ye muntu gwotukako nga talina nabyakwogera sinze simuwaana seegula gyali kubanga ne mukujja gyendi saamuyita yase olunaku lwakera bukeezi n'alaba nga nsaana okubeera naye nakubira akasimu kiri so enfa ya gundi yegamba natya nnyo n'orikolinga ne byoyiseemu emabega peva biki byani natya nnyo mwina ekitegeeza abasinga enfa ya Sobi mwate mukiza nti asobola okufa ati Sobi nali simanyi nti ayinza okufa okufa tekyewali waliwo abantu abatamala gafa kituufu siyinza kubeera wano nga nkugamba Sobi bayinza oba nga tebamubikako okuka emabega asobola okuba nga saga ze yakolanga nga alina we yatuuka ne bamubikanako bantu ne balowooza yafa ne bamulabirawo nga teyafa kati bw'omulaba nga afudde ebyaddala nga byaddala otyamu omanya si firimu ne basita bafa kitegeera akaseera akatuuka ovuddeyo tukulaba emirimu gy'ogitambuza ku TikTok oteekayo ng'oli mu kanika okola bino otandise okujjonkera tugamba ate fiki story ekiwaagwa sajjonkera nafuna obuzibu nti bwe nava ewaliyeni waliwo abantu bw'ova ewaliyeni n'abaliyo nkibagamba eno meseji yaabwe bw'ova ewaliyeni waliwo obusimu obukubirwa gundi tukwagala wano eno ono gundi jangu otusange wano kati bw'ogaana ofuna obuzibu bungi bw'otaba musajja nnyo okiwulira kati ate ffe twabeeranga ne swaba ne twekansolinga wali nnyo mukwano gwa swaba kyama tokola interview yonna tokola live yonna netubiva nako kiwulira kuba wali ogenda kwogera ebiteetaagisa otandikirawo okukola live mu vidiyo vidiyo gye bulino ganze mulimu bya kidaawa nze nakkakana ng'olinga kale akasukayo kandi abavubuka abali basusizza amaanyi be nali ngambako ng'ate bali ku gali ya kibanda naye ate siinaayo vidiyo nga ngamba nti aliyeni olinga kino nedda andi waliwo okujja olinga asobola okukozesa obwongo n'agamba kati onajjonkera yese entegeera ye webeera ekoma entegeera webeera ekoma kubanga oli asookera ku makya n'akugamba nti walidde ng'ate tewalidde nga n'okunywa tonnaba kunywa ng'oyayuuya naye ng'akusibako ti walidde nagamba walidde osegeera kati nze ebyo ebintu mbisuubira propaganda mungi wendabyeko n'abayimbi bangi be mbadde nabo nze natuuka nendaba nga entalo zetulwana za kisiru za kisiru nengamba guno omwaka ogujja bwe gutandika biwummodde weewa time nengamba nti ate kati nze ndi mugezi waffe batugambanga nti abakazi okunoba mu maka aba yanobadde ng'emyaka 2 oba 5
kanange kye nakola namala emyezi gyange ngera nali siri active nga mbeera nnyo eri bize ku mirimu oluusi ne nfunayo n'abagagga kale abaali abawano kati ng'agi yasiina nakwatayo kaseera gaateeka mu kapito okisegeera nolaba nga bw'owa bizinensi y'obudde obungi osobola okufunamu n'okukakkana oluusi n'okuwa abantu abalala omukisa okugenda ku Fangoni nga bw'obeerawo presence yo abamu we babikka abantu bangi abali bagalobera n'alyeni kati singa alyeni yabeera naffe ffekka bamudogo bandibadde bali luddawa mudogo ajja ovuddeyo mudogo yajja n'atera ovaayo naye natuuka nga sikyabeera active okumala emyezi nga 6 nga mbeerayo leero ne mmala wiikisi 2 nga sigendayo bwe kityo ng'olwotandisa okwezuula nti oteekeddwa okukola bwe kiri nenzira kuva dda nali nga nkola anti wano time already ate wali ogisinzizza eno okusinga emirimu alyeni yankubiranga ssaawa 12 nampa pulogulaamu ya ssaawa 2 kitugenda yimba wano wali twayimbanga kuva ku Lwakusatu paka Sande nga mukana kumubeerawo ne show kati nga gamba ssaawa 2 nkwagala Makindi nga naffe tukimanyi nti ssaawa bwe ziti nnabeera Makindi ngera okola emisana n'onnyuka nojje Makindi ne tunnyuka ssaawa 8:10 nenzeeyo ne nebakamu ku makya nenkera ku galaji kati ate abantu abamu waliwo abantu abalowooza nti ffe tetukola era abantu balowooza mwabeerangawo aido kera ku makya 2 ya musajja kyova olaba mumujjonkera abantu nga bakera kunkira bamujjonkera olw'okuba nti ki nze nfunye omukisa mbaddeko n'abayimbi bangi badde ne Kenzo ye nabeera naye era niwe musanga muzeeyi wange baddeko ne Gulavite teyampisa bubi Gulunede official teyampisa bubi ne bapcoming bangi kati go ogamba otya nti alyeni oba ndi mu excitement oba ki already obaddeko kyogamba mbu alyeni asinga Kenzo ssente mbu mujjonkera mpe ssente nedda kisoboka ekyo ebintu abantu bye baagala bitono just obuzibu bubeera nti okusalawo olunaku lumu noga nti kati nvudde mu celebrity life kandekera otambula n'abayimbi oba abantu bonna abali tandika okukola ebyange walukinyiza bangi balabanga ggwe bangi banyiiga waliwo n'abakubira n'akusaba ekintu n'omugaa kyonsabye sijjasobola kikola obusobozi si bulina n'anyiiga kati mu kunyiga n'akwogerera ate bubi nnyo ate kye twatandiyagadde kuba naffe tuli bantu tunyiiga nze waliwo bakadaama abampositingako ne banvuma nnyo ne ŋŋamba bafaani ba Fangoni ku byenkoledde Fangoni bebandibadde banvuma bwe bati anti bo tebabimanyi olumu kati waliwo n'omuntu ambuuza naŋŋamba na vidiyo gye nataddeyo ku TikTok yange oli ambuuzizza nti abantu abaakuvuma wano saawa eno bawolereza mbu olwokuba baakubya alyeni kati ye yayina mbuyita bussiru nze ambuyita bussiru ye ayina kyalowooza kyayagala mbeere ate nze si kyendi alyeni tanvumangako gwe wabadde olinyira mu bigere tomulinaako buzibu tanvumanga kati alyeni mumanyi nze mmanyi alyeni n'abantu abamu gye batamumanyi nze saga za alyeni n'ennuupu ze yafunamu obutakkaanya bwali awo nyinza okugamba nti nze yali ntandikwa yaabyo n'owakana asiza ate mpakana naliyo bw'oba towakanye n'otakkiriza nandi era obutakkiriza bujja wemadenda okubuuliza otya ojja gamba nti ayo ni kisaati waabwe ate ozomanagetono nkubuulire nno olumu simunyooma bw'oyinza okulaba omuntu nti nno biki bikyawe naye ng'ate aliko ebibula naye kyembuuza kikino otandika otya obutakkaanya bwabwe anti nze nabitandika otya nze gwe balina enamba ye abasaidi ya Nuupu nga bakubira gwe nga ekyali ekamooca nga bakubira nze tifiiki twagala laba alyeni nenvuga netuuka e Makindye nembakubira nemubawa ku simu yange kati awo waali obutakkaanya obumu nti waliwo bayinza oba balina bye bamusaba oba simanyi ki ne batabukira awo
batandikira ne boogera bingi kati nze ate awo nafunira essimu eri gye nagambyeko omuntu n'aŋŋamba nti debbali tuvuma alien tulabisa alien namugaa tekisoboka kuba nze nabitandika nzira nti ebbali ate abantu abamu ne banyiigira ekitegeera nze abantu abasinga bakyali bange oba bakuuma Bobi Wine oba Palaso kuba nabalaba before nze nagendako okuziika DJ Emma Bobi Wine yajja okuziika yajja n'edi mutwe ne Genombogo sensa nze mwennyini naliko ku gadi abamugadinga okuddayo mu motoka nagendangako naye Kamoocha naye kati omuntu okutuuka ekiseera n'ogamba nti buli w'olinnya level olina ebintu ebimu byeweesala nogaa kati ekiti kyendimu kino tekinzikiriza kukola bino buli w'olinnya level olina ebintu ebimu byewojjako kati waliwo abantu abalowooza nti ffe tetwalinnya just tuli balayisi ng'otulaba anti waliwo omuntu yakulaba emyaka 10 bwaddamu n'akulaba emyaka 10 maaso alowooza okyali oli ndi walayisi bondaba naye nze mmanyi nobigamba bakyali bange nti gwe wakana tugende tufiire ku amu olabe mulambo gwani gwe banasooka okutegeera ebyaddala kituufu ffe twakola amannya si mu bubi tetwayiwa musaayi kate waliwo omanyi erinnya Zibuzimba natoddemenyawo layisi second what kate obuzibu bwe tulina mu bannayuganda waliwo abategeera empola n'abategeera amangu n'abategeererawo oli bwakuwulirako propaganda akafo okukubuuza ayongerayo bwongezi kiri obirabye okisegeera nze kyobalaba n'abaana abanvuma nti ojjonkera kibanda biki nabaleka nabaddamu nentuuka ne nga kansirike kasa nalaba nga kuba kuuma alien bemmanyi bwe mbadde nsulako nabo mu mmotoka bwe twemanyi ennaku yaffe tekuliika nvumye namanya nti kati bano bamala biseera owali niwasulanga mu mmotoka olumu kati twagendanga mulaga nemusumagira kati ne bukyanga muli mu kuvuga kibanda nabanga ali muvuga mune mubanga mwebase mwagenze embalala muvuddeyo mukooyi era kuzino okulaba okugala gundi ogala champion gudo champion muto wange kulaba omulinyiramu nga actually nasooka anyway ndi nze ebidongo ebisinga nabyesalako nga sikyagenda nnyo mu bidongo naye olunaku lwe nabasanga ndooza twali ku supremacy we nali ngize press conference yani ya Uncle Mudra ya Mudra ngamba ngamba okale at least champo mbeera naye kubanga abantu abamu balowooza nti teyafuna bwenkanya olw'endowooza bo gye bakola ki olowooza ki gye balina mu mutwe feki olowooza ki yafuna andi gwe oyinza okuba oyina kye wali oyagala afune okiwulira nga teyakifuna lwansonga ffenna tuli bantu tunoonya ssente nzenna bye nali njagala kwali bye nasuubira saabifuna bye nasuubira saabifuna kuba nyinza okugamba nti kati nasuubira kavitizi nkavuga tokalina tokavuga kati jasi abantu abamu tubasuubiramu bingi nga tebagenda bituwa ojja ne expectations zo ate nezituuka wali n'omera bubezi kasajja kuba buli muntu aba n'ebizibu buli muntu aba n'ebizibu bye kati osobola oyo alien ng'ewaabwe ye maama ye taata era abantu abasinga obeera ye maama kati ffe tubadde mu famire nga ne bw'oleeta bataata bo 10 ne batabani baabwe naawe mwennyini mu bataata bo nga gwe wakabyogu alimu neweebuuza kati nzinze Katonda namuwaaki bakusooka ku nsi nate si bakabi nga gwe bw'oli kati ate abantu abamu tebabitegeera ebyo babitegeera naye abamu beebuzaabuza toyinza kaka muntu tegeera nga bw'oyagala ategeere kuba kati gw'obanga ate yeefudde nze oyagala nkole by'oyagala nkole buli aba nekyo isiye ate ffenna tukola ensobi ate tuli bantu tutomera
kati ensobi kizimu alinze yakula nolabanga naawe akoze ensobi n'ogamba wano nedda mukulu nedda sisobola mukwata nsobi kubanga naye muntu anyiiga nze nange nanyiigako nga banvumye nituuka nengamba bali ni muwe ebya ddala natuuka nga bali muwe neweekomako naye nogamba kamwesonyiwe kubanga ayinza oba talina kyakola kyamanyi koffe tufunyeko obuzibu n'abaana banno naye nga ne kabineti ekuuma Bobi Wine yokka bweti tebakuyinaako buzibu nga tebibalya eri muto n'omusaane mwebonga Kavuma bayita wamze bayita wambeera nabo kati ekyo nekikuzzaayo wali ku kyewaŋŋambye nti kati katono ayitawo kimanyi nakuumanga naye ebbaala twetwakuumanga ku mabbaala ne bayitawo netusula ku bbaala ne batusasula ku makya netugenda kati gwe buŋŋamba nti bino bimulabye olunaku bbiri mbunkyawagane naye nze siri muntu asulawo emikwano gyange ne bwogenda ewa Kenzo gye nava 2022 ng'atandika bakyali bange era bwe bansanga twebuuza bulungi oba walinamu akasente nampaayo. Gwe kati bwe tutunuulira bino ebigenda mu maaso at the moment n'okubamu n'akafaananyi nammwe we mwabeererayo n'embeera eriwo kati nti buli ddakiika kuba yes tugenda kugamba nti nno oba kiki naye waliwo olumu vidiyo lwe zikwata kati ngenda kuwayo embeera emu eya Chicken. Yes tuyinza okugamba nti Chicken yeekoza yakola biki but waliwo vidiyo eyakwatibwa ddala ng'oli amukookinzeemu bayombamu kati kawe nkugamba nti bwe mutunuulira embeera zino eziriwo ssaawa zino entalo eziriwo namwe mwabeererayo olaba nga waliwo ekiteekeddwa okyusibwamu olaba nga ebintu bikyuka nnyo olaba nga banno ekintu tekiibalye obusungu bungi just kyenyinza obagamba kukendeeza busungu ku saidi ki omuntu yenna ayina bw'aba akoze ekintu asooka n'okkakkana nosooka olusi n'omuleka kuba kati ogenda opimamu nga ti Chicken yalwanawo tewali Chicken talina we yalwana kinali nyinza osaba mudooga awo kumusonyiwa wadde yamusindikamu ye n'agamba nti bamukubye kubanga andi abate mu koti assault yaba assault andi abakube tubamanyi anti kituufu naye ate tugenda mu video nga tulinyeko wali waggo koti be tebimanye eba assault already omuntu w'omukoze ekyolaze abaana balina obusungu naye ate n'abo abaana balekerawo okwogera ebintu byebakola ki byeboogera ku bantu bibasanze. Nze naliko lumu nga Chicken abeera mu kabbala ka Power King naye ate nga ekyewuunyisa njogerako bubi nga nvudde ku fangoni byange sirina we nasayininga contract mbadde na kibanda byange tambuza bulamu bwe nojjo onyumirwemu ng'omuntu kati tebanziika na ku kijja kye kimu na Chicken ate yakeera nanjogerako nga mpaako amagezi ekiwulira ninga te ebbaala gyabeerako Kinyana Mpindi ne wembeera tosobola nosobola n'omufulumya kuba naffe tubako ebyalo byetufuga tubako ekyalo nga tokolayo mivuyo naye nga bakumanyi nti oyo ssebo wano musajja nino teritoleze musajja nze tebankolangako buvuyo genda Bulaya komawo kuba tebiggwa njagala onkube ng'oli sure nti osobola okutta botanzita nkuba onzite niwe oba tosobodde kunzita teguggwa byo byakubbala twesanga nkubeera kati Chicken ebintu bibeera nga byabalwanyi sina Chicken yekka abantu bonna bali wowe kimanyi tosobola lwana toyiikiriza balwanyi kubanga waliwo abaana bategeera empola nga bagendagenda omuganta omukuba ngenyenda agimenye ng'olina mu dduhaliro sina kindi mu kofini kati ate abantu abamu tebamanyi bantu omuntu bw'anyiiga oba batakusobola asobola okukuba ko omuntu bwakusooka abakubye nebuuzaayo baga Bobi Wine alinako kaati gye banawulira baga jingosho naye nga jingosho muli tasobola kuba Bobi Wine niye yamusooka
Oli ne wakusooka na kuba swama abakumaze. Yamusooka ne bagandi Jingo Show akubi Bobi Wine. Kati bano ye balimu katemba. Fight ya Palaso okulumba wano. Wali ovuddeyo toliyo. Wajiwulira walaba. Najiwulira. Ne video walaba. Video zatambula. Byonna nabiwulira n'embiraba n'obiraba. Lw'okuba tebyannemutegeera. Ate bitya. Nja nemutegeera kuba balwanira eri ate ne biggwera waka ku makya. Tulaba nti wabeerawo oba mbuyite butategeera. Kigambo butategeera okikozesa nnyo. Anti nze omuntu wesimba sikolaganye naye. Nakola ekintu kye simusuubiramu aba tategeera. Kati ekintu kye baakola okulumba ate waka kyali kya kisiru. Kwe by'okubbala bibeera byakubbala. Bw'ogenda mu ddipo ne bakubira mu ddipo biggwera awo. Wakati olumba. Teri muyaaya akulumba waka. Abayaaye bonna abasinga. Singa mwali mu kyale ku kido ku guard by then. Anti ate kizibu ffe twalinga twemanyi. Kati waliwo Evo yakuuma Palaso muwanvu Kampala. Kampala boyi wange. Namulaba tebyandibaddewo. Namulaba dda. Kati awo okulwana mba neebuuza wankubira kyali wange sirabawo. Oba ye yeebuuza wankubira. Nabeerako naye mu mbeera nga tukyali bubi nnyo. Kuba te nabalabira ndi siinaamu yadde n'omutwalo mu mpale. Kati kiba kizibu olwana nabo. Ate era baalinga basajja bakulu ku nze. Bawaamu akatiibwa. Kitegeeza singa bintu bino byapeninga nga mukyali ku gaali ya Alien. Wandibaddewo okuwooyawooya. Waliwo bye tutandirabye. Anti kati olaba Alien oyo yali mugezi. Alien bwe yali ajja okuyimba. Yasooka n'amanya nti Kawempe neetaagayo omuntu we Kawempe agenda okumbeerako. Kitintale, Kosovo, Masanafu. Kwa kati owe Kosovo abatwala Masanafu wonna biki. Abayaaye baawo bo bamanyi. Kati nze ate nagenda okwesanga n'abayaaye abamu basinga bali abagenda beyond. Wali okozeeko nabo bamanyi. Nga kizibu nnyo okulwana. Watwabeerangawo nga tuli bakyalinga naye twatufunyemu obutakkaanya bakkakanya abaabwe ne tukakkana naffe tugenda. Oshegeera. N'ekyokulumba waka kyo saakiwagira. Nze tugenda kweyongerayo kampisewo kano kati nnyo. Oyagala okusuubula China bakugamba buy with Joseph we bali nnyo kubanga bakuyamba okusuubula ebintu byoteekeddwa okusuubula. Osobola basindikira ssente ebintu ne babikuweereza. Osobola okugenda ne bakulambuza obutale. Osobola okugula ebintu ng'okyakuŋŋaanya warehouse ne bakuwa bw'owogira. Baguddewo branch empya Zwangu kigambo kyannemye. Gwanzu. Gwangiju. Kyaganye. Nange baali bagamba nsuubuleko eggwangiju eyo. Naye. Sente zannemerera. Naye babulita Joseph China musobola okugenda mu nteeseganya ekintu ne kiggwa. Babiŋŋambako ebyo nga kyalina abagagga bali abagagga be nagambeko abatamalaayo. Anyway, Joseph China agamba nti n'ekintu kigiremu ekintu bwenga tukitambuza osobola okubanga naawe otandise okuba omusuubuzi okuva e China ate mu butale obumalayo si buli obutale obwa gundi. Then emmotoka oyagala kugula mmotoka ya kirooto kyo oyagala ku kibanja mpola oyagala ku swapping bamuyita Sula Motors. Sula Motors ali wano Makindye kasotuuka mu junction ya Salama Road oba okkirira bwoti ku Entebbe Road Africa oyo then opposite bamuyita Sula Motors awo ebintu byonna ebikwataganya n'ebyemmotoka bw'ojja okubisanga awo nga tewali walala w'olaze nga buli kimu akikumalira buli kika kya mmotoka kyonna okitegeera. Okanika gundi ki oli mu mamotoka? Nkanika gaali ne piki. Magaali ne piki. Yes, oyina piki yo kati akalango kano kali special oyina piki okanika gundi yeririddawa Lungujja Kosovo. Ovugira mu areas eyo Mengo, Lungujja, Kosovo, Masanafu, Busega, gundi yo tekufaako. N'ogamba nti banange enkoze ntya. Aliwo professional byaddala akanika gundi kiggwe bulungi nnyo obeere ng'ogitambuza bulungi. Okay, tulinawo wogenda ku Google yo just type in
bagita myspayug.com. Bagikoze nga eriko spas nyingi kosobola okugenda n'olondamu good spa gyoyagala oba no service gyoyagala ne bagikuleetera ku room yo oba ku nyumba yo oba wona woli. MySpayug eri around Uganda, Gulu, Arua, Mbarara, Wagogo, otambudde ovudde n'ogenze Mbarara obuko obukutto oyagala bakunyigenyigemu genda ku Google tekamu myspayug.com. Services zona bajja zikuwa bajja kubulya spas ezikuli okumpi still mwezo spolo ndemu bogamenti ono gwe nonzemu yajja okunkolako njagala service wet buli kimu nga kiba kigwa. Spas zagala okujoininga enamba kweziri kusobola okuyita no joininga then gwe client tuwetaaga sente yonna kunyigamu gwetekamu butesi bichi service ne prices ku muntu gwe yagala ziri eri kunanyini spa gyoba okoze eki olonzeewo bulungi nnyo nga tumaliriza fiiki embeera eno ogiraba enekakkana mbeeraki okusinziira ku muliro oguliwo right now bw'otunuulira ebyabadde eyiganga embeera eno tugitambuliramu tutya ng'ate tugenda mu kaseera akazibu fiiki akaseera akazibu kenjogerako kamanyi akadiivu politics bwempulaba byogera mbeera ejja kukakkana ng'etuleseewa ejja kukakkana kuba nze mmanyi nti eno Uganda abasajja abagifuga balina amateeka agafuga ensi yaabwe gye bafuga kiwulira jasisi ne bannayuganda abali eyo nze nyongera obbajjukiza wadde bagenda kunvuma mugenda kunyiiga bagenda kunyiiga nze ndiwo kunyiiza abantu kati nze kankubuli gwomanyi nti nno ffe twatandikawo engombe yagamba nga nti tuli baanirule si ffe twagitandikawo naye okugimanyisa okugyongerayo kiwulira kizibu nnyo nze okunsanga mbugundi anfuga nze ndi anirule mbeera bbiri esooka ndi simple katoli hard naye ndi mukambwe era obojjo jampola kati waliwo abantu abalowooza nti banyigirizibwa nnyo okusinga bannaabwe nga bakiteekako bwetesi ng'oli agamba nti ye yanyigirizibwa nnyo bwe ffenna tunyigirizibwa nze sitekansi ekwata bamakanike wange nange munyini nesasula ekyetaano kinnuma nenjogera nako n'oluusi kiwulira waliwo abantu abalowooza nti nokyasula naye nga nakyo kya bigambo nze nakubirako n'abamagye ne fulufiga yennyini n'omukubira kuba efulufiga yina enamba gye yampa endo gikubako nga kyali agikwata ngamba mbu sima yamuyita maamaani oba taliiwo biki ne bampanvuya ngijasa njagala jja nyambe erubaga bato omwana n'atasobola kubaawo okitegeera kakati balekerawo olowooza nti bo banyigirizibwa ennyo ffenna tunyigirizibwa nze nsasula omusolo nsasula kasasiro bamanjala enti wookolera n'ewaka okiwulira ffenna sente zitubula ffenna tugenda ku mirimu nonyuka nga tokoze nakola biganyemu naye ate biri bikomenga eri politics abeere politics neno tubeere bantu kubeera byonna biggwa ffenna netusigalawo kiwulira mugenda kumenya amateeka abo basibe era nze mbigamba bakyali bange ne banyiiga kati nze nyinza okwewuunyisa n'ogenda ku poliisi zonna siinayo fayiro neeja fiiki ebyaddala siinayo fayiro neeja naye lwaki nga tembadde mbeeranga n'abantu abakola effujjo nembeera eno nembeera eri nembeera eri okiwulira nze nayiga engeri y'okwekuumamu kobula ebigambo byaŋŋamba byampawa wawayiryanga mu matu kati ate abantu abamu balowooza balina amaanyi ogenda kukola amaanyi okusiba emyaka 7 gyokka nga wano Uganda niwe bakusiba emyezi 2 oboze emabega oli abakusiranyiza no wiiki egi oboze emabega emyaka 10 kati nze ku kiwunga ky'ekkomera kye mpulya bagamba nze natulako ne Bobi Yanga nga bamutadde nanyumiza ekiwunga ky'ekkomera natyayo linda fiki toyingira nko kadukulu gwali gumu niwe oyingire buno bankwatira mu kifo kikyamu ku budde obukyamu nga toteekeddwa kubeera awo bankwatira mu kifo ekikyamu ku budde obukyamu
then omulundi ogwali ogwokubiri gwali gwawa gwe bali bagenda okukwata Kavuma wa Nuupu. Era nali mu kifo ekyamu ku budde obukyamu. Era bwe nafuna chance edduuka nadduka Jambwa mpaka waka. Okay. Okiwulira. Gwali mulundi gumu ate waliyo na keesi. Kuba siina muntu yali akomplain nze nti mukoze kino. Nti omukoze ya. Okiwulira. Yasa abavubuka mukendeeza amaanyi amangi. Bakuyita batya okufuuka ba disciple eri abantu abamu. Abagoberezi. Never be loyal to anybody. Omuntu oyo ayinza okudisappointinga. Obataddemu ekibuli ataawo. Never be loyal. Goma ekisinga okubya abantu wano e Kampala. Waliwo omuntu nga akkiririza muntu nnyo n'okusinga eddiini. Nekimukubya. Akafo keera ku makya okusaba Katonda. Akera kuye. Nawulira mbu gundi akayanye kugunda kuba ekikonde. Kyovula abantu abamu twafuna okunyigirizibwa ntuga katukole n'amaanyi. Ojja onkuba ebireme kuggwa bwe bityo. Nze Gaddafi bamusiba General Gaddafi. Ya. Nate mwewuunya. Ukyali na yinako beef ne General Gaddafi. Ninga tuno bwe twesanga tuba babboy. Beef yaffe neddamu nebeerawo. Nga lyomo kimanyi nti oyinaka ku munno. Nate nga temwetuusaako buzibu. Nangamba ze Fiiki sikuyinako ttabu. Just njagala otegeere. Ojja kyuka ku mpaka. Okay. Naye nga takkase akugamba bugambi bigambo bye n'obiwulira ku mpaka. Naye nga tazze physical. Nakubira n'essimu nagaa gwe ssebo. Kati be abantu betwetaaga mu nsi. Gaddafi namusanga nga nze ekiro ng'alina ekigaali nga sikiina. Nekibeera kuwola ani n'okulemu. Miki yategeka ku jahazi. Nali ne gudo. Nali manyi kaweddemu. Waliwo amazzi awo ate nsimanyi kuwuga. Kigaali kyajja kyali ky'abantu nga 5. Nenga kati wano guba gutoba. Kaweddemu. Nenda tobako 2. Abantu bagenda kummalawo. Niyo tebo ye bwatuka bafuuka babboyi bange. Nemu kuba olwali awo. Ne tunyumya. Ne bapaasinga ekisada kyabwe. Ye ne ntwala omutono ayimba ne tumalayo. Abaana bagenda lowooza nti bayaaye. Nebino ebintu byonna bitukola mu nsi muno. Abantu babikola dda. Abasajja babikola dda. Ate muno mu nsi baddemu abantu ab'amaanyi. Nga togenda na benkana. Bakato Musege. Bamadiru. Sobi. Foxi. Abasajja baali b'amaanyi abo. Naye otunula nga tokyabalaba. Kati gwe weebuuza mbu gw'oli ki? Nze n'ekizampa entono gye mbeera nayo ne mbeera ne Kobula n'omanya nti Kobula ne bwe bajja kyala asobola obbakuba. N'ekizibu sa Kobula ng'ayomba. Mu Kobula sindisa omuntu amukube. Ku ddiru ki? Kobula bebekulu. Obebekulu. Tosobola musanga mu bya kisiru. Era ye bw'alaba temukwataganye asimbula piki ye n'atambula n'akola ki? N'avaawo. Nze yalinga amanyi nga Fiiki n'amukuba simanyi. Ate nga tugenda na musiba. Of course. Tugenda musiba. Wakabi. Ate no Uganda bintu byani akumanyi. Kobula ensi yonna kati Uganda yonna emumanyi. Yasa abavubuka amaanyi gakendeere. Manyi balina mangi nnyo. Naye singa kibadde ku saidi y'abamagye singa batambula batutta busi kuba bo balina n'emmundu. Kitegeere. Naye tolaba omuntu abeera n'emmundu ejjudde amasasi n'atagikozesa mu bantu bonna n'ayitamu. Ate gwalina omukono guno omukono gukuba omuntu omu jasi gy'otunudde eri bwe okuba ono n'otuka n'okuba ono. Omwana n'ava eri ne Feva n'alyoka ku. Kati olutalo lujja tutuuka nga lwa mayinja. Lujja tuuka oba lwatuuseewo. Wategedde. Bagamba omuntu ow'akabi bw'ati omukuya akayinja n'afa. Ko bya bulijjo. Nze kati nsobola obeera nga nkuwalana. Ate saagala ofe. Ate musimu n'asigala muweka. Akwalana wa n'afa. Kati nze njagala nnyo omuntu gw'empalana ne tubeerawo. Ne twewalana. Ate nsimanyi na kuwalana kuba oluusi nkusanga ne nkuduuliramu n'odduula. Fiiki. Bannange tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow.
Fiki nze actually nyinza okuba nti emabegako nali simanyi byokola but we nakulaba nga oli mu galaji ng'ogamba banna ovulo yange ino nagyozezza wano kati ngenda kwambala ku kyapa mudde mu ebyo nze ndimo kukola nze nkoze bingi ntunze nimye ku bikajjo n'embitundako n'abamu bakyali bange bansekereranga ne banga gwe mwana oli wakabi naye otunda ebikajjo kana nga mmanyi obiteeka ku piki n'embivuga teri mulimu mubi asoba nga owebeezaawo naye oli agamba nti nno okola emirimu emibi nga tamanyi nti olinamu n'akakadde mu nsawo no nga n'olwegula kusanga n'akusabayo okyegeera ng'akitegedde watunzeeyo kaawe emitwalo gye 5-10 naye nga ye talinaamu n'akusaba omutwalo naye ng'ate emisana yadde agamba otunda ebikajjo kati balekerawo nnyoma emirimu pozi bakole nnyo mwana n'abaana beegomba okujja okubeera mu celebrity life teriimu ssente teriimu ssente kufeekinga bulamu paka last kufeekinga bulamu fake it until you make it obulamu bufeekinge paka w'obutuukamu naye nga bukaluba bumala ne bukaluba oyinza bufeekinga emyaka ebiri bumala ne bukaluba kati nze nakkiriza waliwo n'omuntu akuwaayo ku ssente ng'ejasa azikuwadde oba nga alina ensonga bwemufunamu obutakkaanya n'akulangira nagamba wamubba kati nze nabeerako mu bulamu nga nsinga obeera ne bakadaama nga bakyali bange naye nga bo baagala byalaavu siina budde bukubira muntu nsiimya na muntu ku ssimu ssaawa nnamba wadde dakiika 3 boogera wafunamu essaawa emu ey'okuwummula ayagala agyogeremu kati ate nze ndi musajja toyinza kuŋŋamba nti ate neeyambula ekwatira ebifaananyi naye ate nkiwa nti waliwo abavubuka basobola obikola kuba mbirabye nga babipositinga kati oyo omwana agenda kukuwa essente amala akulangire naye nga tewazimukaka ffe tubadde baakabi era tuli baakabi omuntu najja nakwini boxing naga terayo enamba yokutereka akakadde n'ogimuwa kati n'oluusi nomala zikwata n'obuuza bakyalibo naye no kadaama kadde bakamusasula omwezi mulamba ate akampadde ayabala kaki obeera oli awo boyi n'agenda kukubira essimu n'ogaana ogenda okwesaaga ku makya abakupositira naye yanzibye kati nze abayayi mbagamba bewale bakadaama abo tunaabewala pakaddi abaana abamu obulamu babutambuliza kwaba abantu babeewale ssente ezo bazikuwa naye ate engeri gye bazifunira mu maziga bakolima nnyo nomaliza nga nawe tozifunye ate banaye bakolima nze nkuze tuuka wano sirabako omuntu akoze ebikolobero ng'ali fiiti kuba ffe tulinayo abaali abaakabi nga tuvubuka ng'essaawa eno bazwege ng'ate ffe tubawaayo naye ng'ate baali nga bakambwe ssebo ng'oyo yebaga nti we wakkuba eŋŋuuni toddangulu bw'oyimuka yagwa abawuliranga kati essaawa eno bakusanga nagampaayo olwasa esiwa akakomando n'ogulayo akayirungi n'omuwaako okitegeera kati ze obulamu sibwagaliza baboyi baffe kitegeera bwagala Fiki kibadde kyamaanyi era kuba nze mbadde njagala nnyo okuwulira ku side yo nti mu transition ya alien ogibaddemu paka woogifulumye n'ojja kati eno yewe naye gudo ali ku kikaki kati Kyampo ali fiiti era mu maaso olunaku ndowooza nga 3-4 tugenda bawayo akabali akapya. Namba yange ogirina. Tugenda bawayo akabali akapya. Ojja duteekako tutambuze. Tulinawo endongo. Tulugire tunoonyeeko ne waasobola okukyala wetusobola okukuba amasimu akole ku zi premier. Kyampo wakabi embali aginalwako kati ebyokusoma ebadde bimukwata nnyo okusinziira ku budde bwabaddemu bwadde bukyamu ne kirasi zaalimu. Nga bali mu beeramu ne swaba Kyampo naye omundabira. Kyampo yambeererangawo nnyo. Oddayoko kabira n'okyala. Nkabira mbeerayo. Wabukyanga nvayo n'akabakyalirako emirundi emeka.
Esatu. Umaze banga kingo budde. Uwezo mwa? Guwezi. Bagenda kuwera. Mano guwezi. Bakagenda kuwera banga guwezi. Yeah, mirundi esatu. Yeah, that's good. Oshiba chikola. Ate buli mbeera ebeerayo embi. Kufango ni mbeerayo. Buli mbeera etuukawo embi mbeerayo. Lwakuba nti nze nawummula. Nalina okwewaamu leave. Wane kibanda yatugamba nga amamesa amangi tegeesimira kinya. Ate olugero lutuufu. Ate alina n'engombe egamba nti eri kiraasi. Liringa ssomero nti osobola osoma n'omalako n'ovaawo. Bw'oba olina ekikuttemu osobola okuddayo ku ssomero okukima results. Okay. Oba okudda mu kiraasi. Ne weetegereza. Kati abamu twayita. Oh. Twayita. Mwasinga kati muli ba obbi. Twayita. Tujja beerawo okuba wabula. Oluli nalinga soogera. Naye kati nasalawo njogere. Kuba abantu batukwasa nnyo emisango. Ne baboyi bange babakwasa nnyo emisango. Nga si musango gwe. Kunze nange nabirabangako nze n'omundi gwe basooka okunsiba tegwali musango gwange. Ugambe wali mu kifo kikyamu. Kandi mu kifo kikyamu ku budde obukyamu. Ninga abantu bagenda abeera n'ali eni mufu alina effujjo. Kale obudde bwebwo butukuttemu naye mutusonyiwemu busonyi wetukoledde olwaleero naye nga mugende muwagire fiiki akanika makanika ffenna tubeere bwe tuti bino tujja okufunamu naye era ne champion gudo bamujjukire nnyo. By the way champion gudo tumujjukire nnyo omubali oganye gufuluma mu bbanga ki mweno wiki yennyini tulimu omubali gwa champion gudo kugenda kufuluma. Ndoza kati agenda mu holiday. Agenda kuba awumudde bamuwe ebivulu mu holiday awo balinayo bugigi mu muwe omwana akube somero ligende maaso ndonga agirina bakimanyi campus will performing lwako just music industry ya wana elimu enkokola nyingi enkokola zo nyingi ate si ku bayimbi banene bokka n'abanene bazikuba abato. Buli mwana wala wayitira walaba wa muli mu maaso yetafaayo myaka ebigiri emeka nga tonakola na mutuukako ninga atakulwanyisa. Kati nze kyobulaba nafunyemu n'endowooza egamba nti alien nze ku ki kye bambuliifi nze kye baatuuseemu kusaga zaabwe. Ezo entalo zibeera bazitaddemu akasente. Bw'ongamba otya nti omaze okuyimba n'otambula mutuuka eri mu maaso nga muvudde ne ku venue kati ate ne musanga babateeze mu kkubo. Bwe agamayinja agakuba emmotoka ne zikola bwe zityo gaba mangi gaba mapange omuntu akwata amayinja 2 gokka mu ngalo kitegeeza alina waayo bwatoola. Ate eri muntu anyiiga nasiba busungu myaka yesu okuba abantu amu ntegera yaabwe ntono. Alina ke yayogedde n'agamba gw'ongamba otya nti ekivulu ky'enaalemu kyabaddemu abanuupu nga ky'enaalemu bwe babeerayo bagenzi kimayo ki n'abanuupu omanya abantu bamanya audience yaabwe. Kyovula bakyagwenyi tugenda musanga asange Museveni alwane naye nilo yamusangako lumu yadde ebbali olina akola ki n'ayitawo. Kati ate nze neewunya nnyo Kyagulanyi oyo. Bagamba nti Mpuuga yalya ssente ate kyewunyisa yali mu kyaki mu kunyeenya amatabi ng'atudde n'empuuga ng'akulaga nti biri bibeerawo n'anyumya naye n'atulaga nti ayogera naye kiwulira. Naye kati bo balowooza nti aho obulamu bukoma wano. Kale nakawadde amatu lwa nsonga statement gye yakoze wabadde osobola okutula wansi naawe n'osooka okirowoozaamukko ate nga already naffe tubimanyi olaba Ikenzo kuba interview nyina giriko n'agamba mwe mulabira awo naye tewali wasinga lukokola nga mu NRM. Kati mu nsi muno olaba nze mbadde n'abayimbi bangi niyo omuyimbi atasinga asinze okufuna obukyayi bw'abantu n'obutayagalwa n'okumulwana n'okukola ki abadde alien. Nze nali mmanyi n'endongo agenda givaamu nze natuukako ewaka wa Kibanda nga tudde yekka ali eri ebbali ng'abirowoozaamu. Nolaba omuyayi
kofe twamutumira n'omutumira noga omuyayo balowooza ki nogera n'omubongako nga ebirozo biri wala kati ate nze nakifunako mulundi gwe nakifuna lumbuye lwe yampanika nanjogerako propaganda watula ebbali nosooka kati nze nayambala ne jaketi ne masiki kibanda nambuuza ayo niobadde ki nga tewatidde nnyo omuntu akwogerako ekintu nawe ne weenoonyerezaako olowooze omanyi oba kituufu ng'akumanyi no singa bwe weemanyi kubanga nze n'abantu abakulu be nabeeranga nabo ku kyalo baabiraba ne bakubuuza owaali ne bambuuza ggwe mutabani wa Haji yatandika ya mubbi akola biki bino alwanira NRM ne Muhammad Nsereko gwe bansibako situlangako naye bamunsibako ne tukanenga akamunonye mugaye sebo unalebo mpaya akakadde nkalyeko bajeti kavudde mu nsawo yo nga simulabanga nako kyambaawo siraba ku Muhammad Nsereko kati kyovula banzikiriza nti propaganda asoboka ate nakwata lwansonga wabeerawo abantu abakukyawa n'alita n'abapya new level new devils kati kyetulaba nze waliwo ebintu byendabyeko nga siki singa n'okuntamya endongo nze nakoowa endongo ye Uganda tewali kayimbi kayinza kuddamu kunsasula wabiteera ddala tewali kayimbi kasobola kuddamu kunsasula kyampu mbeera naye nti tulina ebitugatta bingi wasigaza kyampu ku lo yekka naye nti oli akusasula muggala obusajja bulina enkokola nyingi akuba enkokola ng'omulaba bwoti kati nze gee bakubanja nekyabiri kyale nti n'omusaba ssente nagamba jjayo ebintu obireeta ewaka ng'ate tugira tugenda nakubeera kati ate afuuke taatawo obugenda tamulya mu nkwawaze abayimbi nange tubanyongera abayimbi balina enkokola ate n'omuyaye wange yali mu miswiba n'akubira omuyimbi ng'omuyimbi apostinga buli dakiika bbiri apostinga omuyimbi najjako bujja simu kati nno ne bwobeera mu buzibu omanyi okugamba kantuukewo mu dakiika bbiri ndi wano kumpi olunaku ne luziba ate bw'ovaayo ate na nze n'omulundi gwe bansiba omuntu yasinga okubeerawo yali alieni oyo Shakibu ne Fiki Gaza era Fiki Gaza teyavaawo mpaka nga tuvuddeyo ne Shakibu bawazali era newunya kuba Shakibu nze nali siboyi wange tetunyumya biki newunya Shakibu omutima gwalina bayagala nnyo gundi naleeta amenvu naleeta soda biki ningamba naye gwe abayayijja balina loje ebali ngaya oliwa ku mutima naye kati ate nze nina ne bennakubira abaakabi be nali mmanyi nti baakabi bange ne bampa ensonga lwaki nina okusigala ewali eni then bwe nvaayo mbeere n'eggudo nze sivimbisa kayimbi konna genda Bulaaya komawo siina kayimbi kenvimbisa kuba tebumalaayo buli kimu buli experience ofunamu ekyokuyiga buli bulamu bw'otuukamu eba experience yo ya bulamu ate obutayiga obeera mu ssiru definitely kati kyova olaba nze bwe nveewo omuntu sitera kudda mabega kyomba nkimaze chapter mba njiggadde ofunyemu ekyokuyiga nga teweeyongerayo bweyongeza abali baawo n'abaliddawo balinjogerako kyova olaba ssakeera kulwanyisa alieni nti amaanyi gange gaaliko kupika ekintu okituusa we kyali kati ate munkeere nkiteme ne bw'obeera tofunyeemu tolina nsonga lwaki obeera ogenda kumujjonkera kituufu ekyo nange ekyo nkigamba nnyo nti omuntu gwe mbaddeko naye nga atoba ne mbaako akatini kentaddeko ne bw'ojja nga tekisoboka tukyawa abakazi netabalangira osobola okyawa omukazi notamulangira ate nga yakusiiga n'enziku notamulangira nzikuye nogaa fa n'enzikuyo beera bibyo kati ate
Kuziika n'enziku. Obeera n'omukazi n'akuziiga enziku n'omukyawo. N'omwesonyiwa. Notajogera nako fana nziku yo. Beera bibyo. Nze kanjijjanjabe gwe genda n'eyiyo. Katate ono abadde ayina nekyakuyambi. Nzali nina muwaaki. Ku bantu bonna balina obeera nabo mu nsi nze nsaanidde. Bw'ogamba nti nze nsinga olwana mu Uganda. Nze nange nina bentya. Nga baakabi naye ate nga teyabalaba. Kitegeeza waliwo ensonga lwaki yalaba mukwe. Mama. Yabudde bwebo.